tukwaniriza ku programu yaffe womanyira amakulu g'ekirooto kyo n'omuweerezaawo Bibi Maka ova ku Gate of Heaven Church e Namuwongo. Shalom to you all. Praise the living Jesus Christ, the Son of living God. Baramusizaako mwenna mu linnya erya Mukama waffe Kristo Yesu Nazaresi. Abaana bange abooluganda, ab'emikwano ne bakadde bange mwenna abangoberera, balamusizaako mwenna. Mwebale okukola, mwebale okuweereza Katonda, mwebale okwagala Katonda, ate naffe mwebale okutusabira okusobola okulaba ng'omulimu guno obeddimu lino eryatuweebwa Mukama waffe Kristo Yesu Nazaresi ng'ate twongera okulitambuza mu maaso. Mwebale obuwagizi bwonna bwe mutuwa, abatusabira, abalimirira naffe mu buli ngeri. So olwaleero nate nkomyewo banga libadde litambuddeko naye nkomyewo nate okuweereza gye muli mu linnya erya Mukama waffe Kristo Yesu Nazaresi. Naye olwaleero seesenzeka mpise n'omukwano gwange, mwagalwa wange era mukyala wange, kababuuzeeko ate tweyongereyo mu linnya erya Yesu Kristo. Mukama yeebazibwe. Balamusizaako nnyo mwenna mu linnya erya Mukama waffe Yesu Kristo. Amannya gange nze Bakimbe Irene Mebo. Kama abawo omukisa. Haleluya. So yoyo kyala wange mami ababuuzizaako. So olwaleero agenda kubanga nyambako mu kusoma Bayibuli ate tweyongereyo. Olwaleero njagala okwogera ku birooto, neera nga bulijjo ngenda kwogera ku birooto bibiri, naye ngenda kuba belief oba ngenda kuba mu bumpimpi. Ngenda kwogera ku birooto bibiri. Nabadde njagala kusomesa ku bika by'ebirooto. Waliwo kye bayita prophetic dreams, waliwo kye bayita pseudom dreams. So naye sigenda olwaleero sisobodde kweteekateeka ku lwa lesoni eyo, wabula kanyeyongere maaso n'ebirooto. Maybe Mukama nga bwali omulamu next time ate tujja kuyiga prophetic dreams zeziki, pseudom dreams zezitya, ate n'ebika ebirala eby'ebirooto. So olwaleero njagala okwogera ekisooka ku kirooto eky'eggi. Ekirooto okuloota eggi. Ekirooto ekyokubiri kye ngenda okwogerako kye kirooto ekya accident oba accident, okuloota accident. So ngenda kwogera ku birooto bibiri omulundi gumu. Ngenda kwogera ku G, dream about an egg oba eggs, na dream about an accident. So sabotekeyo omwoyo ate bw'omala okuyiga mu linnya erya Kristo Yesu Omunazaresi nga banako n'owooluganda tuyalingirako omulala, bona okiyalingirako omulala, naye ajja kuyiga bangi tuyize, naye mbasabe tumala naffe tuyalingireko abalala. So njagala okwebaza naawe mwenna abayimiridde naffe kubanga tubadde tulina bwe tuyita aweeva tukyalina obwetaavu, tukyalina ebbanja eritubanjibwamu, ate twafuna n'okusoomozebwa emabigaawo nti emizindalo gyaffe gyajja. Emizindalo gyaffe gyajja, ebyuma byaffe by'okukanisa byajja, kati tukkiriza Mukama twagala byuma. So weewaawo n'okugaziwa tuli bafunda nnyo. Kale gwe wenna aweereddwa omukisa, awulira nga oweereddwa omukisa mu linnya erya Yesu, osobola okuba nga oyimirira naffe. Mukama ajja kuwa omukisa. Omanyi kirungi nnyo kikuwadde omukisa naawe okukiwa omukisa, ate obwakabaka bwa Katonda bwe buti bwe bukula. Haleluya. So enamba nja kubanga nzibawa nga tumaliriza. Naawe wenna ayina ekibuuzo oba ayina ekirooto nja kuba nkuwa enamba mu maaso awo ngenda okumaliriza. Okay, so dream about an egg oba dream about eggs. Wali olose ku magi, wali olose ku G, wali otadde atifu, wali otaddamu, wali otazize, wali ge bayita amazize. Kale njagala okusoosootera byonna Mukama agenda kuwa omukisa. Katutandikire mu kitabu kya Luka 11 okuva ku lunyiriri olw'10. Luka 11 olunyiriri olw'10 lugambye nti kubanga muli bantu, tandikira ku 10. Okay, yeah. Egambye nti kubanga buli muntu yenna asaba aweebwa, otyo n'anoonya alaba, eyeyanjula aliggulirwawo, era ani ku mmwe
kitaawe omuntu omwana we bw'ali musaba omugaati alimuwa ejjinja oba ekyennyanja n'amuwa omusota mu kifo ky'ekyennyanja kiweddeyo ejji nti oba alimuwa aba alisaba ejji oba era ani ku mmwe kitaawe omuntu omwana we bw'ali musaba omugaati alimuwa ejjinja oba ekyennyanja n'amuwa omusota mu kifo ky'ekyennyanja wekikomye genda mu maaso oba bw'ali musaba ejji n'amuwa enjaba otyo ne bw'okomaawo mukama yeebazibwe nti oba ali musaba ejji n'amuwa enjaba ekitegeeza ejji okusinziira ku mukama waffe okusinziira ku kyandikibwa kye tusomye ejji it is a sign of bugabirizi provision ejji litegeeza wuliriza obugabirizi ejji litegeeza ensigo ate ejji litegeeza amagenda kama yeebazibwe lwaki ejji litegeeza obugabirizi mukama waffe nyini yatugambye nti ani alisaba ejji ne bamuwa enjaba ani alisaba obugabirizi ate ne bamuwamu ebirala ekyokulala nti ejji lwaki litegeeza ensigo kubanga ejji ensigo oba ngambe nkozesa lulimi lutuufu ensigo omuva enkoko ate ejji magenda kubanga ffenna mwe tuva okubeera ekyo kyetulina okubeera tuva mu jji so kale era kyova olaba abasamize bategeera nnyo kye bayita ejji ate abalokole tebakitegeera abasinga kyova olaba baali bagezeko mu basamize bwe mutuukayo oba mwatuukayo babasaba amaggi g'enkoko amazize lwaki bakusaba amazize kubanga baba baagala kuloga kola muntu bubi kukwata magenda ga muntu kugasibira mu girino ezize gaffe galeme kweyongera maaso oba abamu abaali bagenze mbu munoonya kusiba misanga ne staff musimanyi emisango era baba batuma nnyo amagi mbu basobole okudibaga omusango mu mbeera efaanana bwetyo kale omuntu bw'oloota ejji nga limenyese it is a sign of tragedy obanga olose ejji nga nolaba mu nsi ey'omwoyo ng'obadde ositudde ejji ne likugwako ne lyatika ne limenyeka omwoyo omutukuvu aba akugamba okwegendereza kubanga mu bintu by'okola oba onootera okwonoona olw'okupakuka oba olw'obutwebuuza olw'obutegendereza wabaawo okusalawo okukyamuka oba ogenda okukola okugenda okwonoona amagenda go oba okugenda okwonoona ensigo ey'obwakatonda eri mu ggwe kyekisooka then osobola okulaba nga olina ejji nga ddungi nga limu nga ddungi linyirira lirabika bulungi omwoyo omutukuvu ng'akulaga nti yongera okunoonya mukama amagenda go gali bulungi oba okwegendereza kwokola ekisa kya katonda kikyaliwo so omuntu osobola okuba nga oyita mu mbeera ng'olina bw'oyita ng'onyigirizibwa naye n'olota ng'olina ejji nga mukama akulaga nti eno mbeera yakaseera buseera bamuyigendereza gumiikiriza omwana akyaliwo ensigo ekyali mu ngalo of course kigambo kya katonda ate omulala osobola okuloota amagi nga mangi n'oloota amagi nga mangi nga gonna malamu ekirooto kiba kitegeeza omwoyo omutukuvu aba akulaga nti that is a sign of providence mukama aba akulaga nti agenda kukugabirira newankubadde enjala ekuluma newankubadde olaba toyina obugabirizi buba buli mu kkubo buba buli mu kujja ate okuloota ejji ezize kaba kabonero nga gwe eva oleeta ejji ezize oba evvundu kaba kabonero akalaga nti owooluganda waliwo ekitale kituufu go back to your foundation bible etugamba mu kitabo kya zabbuli 11 nti if the foundation is being destroyed what shall a righteous do emisingi ogizikizibwa omutuukirivu kikyalikola mukama aba akulaga okuddayo okusaba n'okunoonya katonda either oba oli ku musingi omufu obanga waliwo eyakuloga mu ngeri bwetyo ng'ayita mu magi ago so eryo lyejji mukama yeebazibwe okay eryo lyejji kati njagala okwogera ku kye bayita bigazi sobola kubimalayo then eriyo abaloota nga okutta ejji naye nga munno alikubbako obanga munno alikonye ne lyatika obanga munno so nga mukama akulaga nti weetoloddwa abantu abatali batuufu so
eggi lyakwegendereza nnyo ne mu nsi ey'omwoyo nagambye kye litegeeza omukisa, litegeeza magenda, litegeeza obugabirizi naddala nga mangi, ngategeeza obugabirizi ate gwa lyotanga liri ku kyalo manya waliwo ekyabaawo ebyo gyolirootedde. So part B njagala okwogera ku kye bayita accident. Tugende mu Amos. Accident njagala okwogera ku Amos 3:3 gyotandika nayo. Amos 3 n'ey'olwokusatu lugambye nti ababiri bayinza okutabagana awamu wabula nga batabaganye. So ababiri bayinza okutambula awamu wabula nga batabaganye. Okay, tugende mu Amos 3:7. Amos 3:7 egambye nti mazima Mukama Katonda taliiko kyalikola wabula nga abikulidde abaddu be bannabbi ekyama kye. So Mukama Katonda taliiko kyalikola, kitegeeza eri obulamu bwo teri kirijja gy'oli Mukama Katonda nga takikulaze, oba bw'abanga takikulaze era mu process ajja kukikulaga. Lwaki ogaana okukkiriza oba ogaana okukitegeera oba ogaane okukola ekikugambiddwa. So kati wano buno obwenje bw'emmotoka Mukama buleeta nnyo ng'ali kulabula, bujjira nnyo mu kulabula nnyo, ebisinga bugira nnyo mu kulabula. For instance ate wembanga nina emmotoka nga n'omulala talina mmotoka, ekirooto kino tusobola okiroota ffenna nga kyekimu naye nga meaning yanjawulo. For instance osobola okuloota nga oyina emmotoka naye ng'ovuga mu nsi ey'omwoyo ng'ovuga n'ogwa ku accident, emmotoka n'egwa mu luwonko n'ofuna obuzibu, n'ofuna wekka obuzibu obanga ogibaddemu weka. Ekirooto kino kiba kikulabula, olina kutandikira ku ggwe envugayo n'amakubo g'otambuliramu n'okwegendereza n'okusabanga omwoyo omutukuvu okulungamya ng'olina emmotoka. Kyokka ate era ekirooto kino n'oba oyina emmotoka osobola okuba nga olwawo n'ogitambuliramu n'okifuna ng'omwoyo omutukuvu akulaga mu kirooto kino ng'ovuga n'ogwa ku accident oba n'ogwa ku accident emmotoka neyonoka, omwoyo omutukuvu aba akulaga nti eriyo okusalawo okubi kw'oli okukola. Naddala osobola okulaba nga ovuga n'otuuka ku crossroads oba amasanganza n'ogamba nkwate lino n'ogamba yaka nkwate lino n'otuuka eyo n'ofuna accident. Omwoyo omutukuvu ng'akulaga nti olina embeera gy'olimu oba ejja naye nga weetaaga okubuuza okuva eri Mukama okusobola okutegeera right route oba right direction, kubanga kyawandiikibwa nti ebigere nti ekigambo kyetabaaza eri ebigere byaffe. So kati kitegeeza nti mu nsi eyo mwoyo okulaba nga ovuga emmotoka bwoti n'ogwa ku accident ng'olina emmotoka sooka otegeere envuga ntya, ekyo kyekisooka. Then ekyokubiri okusalawo kwokola nakwo kusobola okuleetera accident. Mukama aba akulaze kabonero ka accident naye mu nsi ey'omubiri Mukama aba ayogera naawe eri mu mwoyo nti waliwo okusalawo okukyamu kw'oli okukola okugenda okuleetera okufuna obuzibu either ku mulimu nga gye walabye ng'emmotoka ku mulimu oba ng'oli mukozi oba mu makaago oba mu buweereza oba ng'oli muweereza, naddala bw'oba ng'olimu bw'omu. Then bw'olaba ng'oli mu mmotoka nga omuntu avuga emmotoka n'egwa ku accident nga si gwavuga, Mukama aba ali okulaga nti oli under wrong leadership, nti oyina omuntu bisoboka okuba ku mulimu, bisobola okuba buweereza maka oba ewalala, nga olina omuntu akukulembera naye ng'omuntu oyo agenda kukutomeza okusalawo okwo okukyamu oba ensobi ze zaakola naawe ogenda kufuna obuzibu mu ebyo. Ate ekirala kisoboka okubanga nga toli under someone ali bwatyo naye nga olina abantu abalala. For instance osobola okuba nga oli mukyala ng'oli mufumbo naye nga olina abantu abatali balokole ng'ate si bafumbo, kati ng'okusomooza okuli ewuwo maka be bakuwa amagezi. Kati amagezi ago ge bakuwa omwoyo omutukuvu n'akuleetera ekirooto nga oli mu mmotoka nga si gwe ovuga naye n'ogwa ku accident. Ng'akabonero nti omuntu olina omuntu akuwa wrong directions, wrong instruction, nti akola bwoti ne bwoti era bw'otamuvaako amaka ago gaba gagenda kusaanawo oba omulimu gwo oba ekitongole oba obuweereza. So oba olina okumanya nga wembinyonyodde. Then omulala osobola okulaba nga ovuga emmotoka ng'oli ku luguudo olulungi n'ovuga n'omala n'ogwa mu kkubo ebbi
ekkuba ebbinga lya ttaka mulimu n'ebinnya n'ovuga nga ovuga n'osimuka nga ovuga kano kaba kabonero nga togudde ku accident kano kaba kabonero nti ddayo obuuze Katonda ddayo obuuze Omwoyo Omutukuvu ki kino kuba Mukama aba akulaga eriyo season of tragedy oba akaseera ak'okugezesebwa Mukama yeebazibwe waliwo ebintu bibiri Mukama atutestinga natatestinga na bubi genda osome Abraham Katonda amutestinga ne ku mutabani wani Isaac Katonda amutestinga ne mutabani we nti mumpe that is God is testing Isaac waamuwaayo Katonda amuyimusa bwe amuyimusa then waliwo kye bayita ngambye testi then waliwo temptation is okukema ye Satani ajja akema Kristo okwo tekwali kugezesa that was not a test but it was a temptation kati Satani ye waleeta okukema kuno kwo bwe tukuyita ate Katonda atongera mulanka spiritually mulanka ukitegeera so kati kitegeeza nti osobola okulooda ekirooto ng'ovuga n'ogwa ku kkuba erimu ebinyanya nga ensonga ziri bbiri kati oba olina kubuuza Mukama ekisooka Katonda asobola okuba nga yaleese testi gy'oli ng'akulaga otambula bulungi naye weeteeketeeke eriyo season ey'okutraininga okuba ekirala genda olabe Moses ali bulungi asula bulungi bamusindika mu ddungu emyaka 4 ate okumutwalibwa ku levi endala then kisoboka okubanga ekirooto kino kifunye ng'ovuga n'ogwa ku kkuba ebbinga ng'obadde ovuga bubi nga Mukama akulaga nti olina decisions oba olina ebintu ebikyamu by'oli okukola naye nga bigenda kukuleetera omulimu okuggwawo sente okuggwawo capital okuggwawo okukubba ekyo kye bayita tragedy olyoka oyingire mu season eri ey'okukaaba n'amaziga so Omwoyo Omutukuvu is very smart so olwala osobola okuloota ng'olaba oli mu motoka nga mulimu abantu bangi motoka negwa ku accident abasinga ne bafuna obubuzibu gwe novaayo bulungi so bwobanga olina olugendo lwogendako sooka obuuze Mukama either osooka olulumirizamu kiba kisoboka bw'obanga tolina lugendo Mukama aba akulaga kampani mwokolera ekkanisa mwoli oba department mwoli mu church okuweereza oba ku mulimu w'oli waliwo naddala mu department mwoli waliwo obuzibu obuba bugenda okutuukawo naye Mukama aba akulabye nga olw'obwesigwa nga akusaasidde nga Bayibuli weyogera mu Genesis 6:8 nti Nuwa n'alaba ekisa maaso ga Mukama ne kimalira okuba omusika w'obutuukirivu kati Mukama naawe aba akulaga nga ajja kukubikkako wadde bangi bagiggwa gwe Mukama aba akulaga agenda kukubikkako nga bw'ayogera mu Zabbuli ey'ensanvu ikyenda mu musanvu sorry eyo so accident kubanga kulabula naddala decisions ki zokola olotanga gwe wevuga manya gwe wetwala gwe waliwo kibayita self destruction gwe wetwala mu kuzikira kasitolo accident nga gwe obadde ovuga n'ogwa ku accident oba n'ofa oba motoka negwa emotoka bweggwawo Mukama aba akulaga tojja kufa mu kigenda okujja naye ogenda kufiirwa ebisinga by'olina oba ebyotwala then olaba nga ofiiridde Mukama aba akulaga naawe kennyini kijja kukosinga obulamu obw'omubiri oba obw'omwoyo so kiba kirooto kyakusaba so egi n'accident bwentu bwenkomye olwaleero mu linnya erya Kristo Yesu Omunazaalesi kale gwe nawe ofuna ebirooto ebifaananawo ebityo weebale kuyiga nkusaba subscribinga gabana ne banno ate yimirira naffe oluganda twagala ebyuma bya miliyoni nga 3 naye Mukama anaakuwa omukisa ng'oyimiridde naffe kyonna ky'osobola abooluganda naawe naalina ekibuuzo naddala bw'obanga olina ekibuuzo ku byesomeseza oba ku vidiyo enkadde osobola okutayipinga ku vidiyo eyo yennyini ng'obuuza ekibuuzo kyo abamu olumu ndwawo okuddamu naye olumu nzijja n'enziramu kitegeera somba nja kujja nkuddemu kale namba yange ya WhatsApp eri 07 so jangu mu linnya erya Yesu obuuze nyikuddemu nja kukuyamba mu busobozi bw'Omwoyo Omutukuvu bw'anaaba ansobozesezza okuyamba mu ngeri eyo so gwe wena ayagala okuyimirira naffe ku lw'ensonga y'emizindaalo n'okugazirwa era ennamba eyo osobola okuntuukirira n'ayogera nange Mukama ajja kuwa omukisa budde mu buweereza obuyitibwa Gate of Heaven Ministries International Kanyogoga na Mungu so bwatandika bukyali buto
twatandika ndoza tugenda kweza buweza mwaka gumu wetuli twawezezza omwaka wano wetuli twawezezza omwaka wetuli ndowooza mu linnya erya Yesu Kristo. Kale gwe yonna atalokokanga ng'oloota ebirooto ng'ofuna ku birooto bino byenjogeddeko oba ebirala, tonoonya musumba kusabira, tonoonya kusiga mafuta, tonoonya kumanya birooto, naye kisooka okumanya Yesu. Kuba Bayibuli etugambye mu Amos 3:3 nti ababiri bayinza okutambula wabula nga batabaganye. Kale sooka otabagane ne Katonda mulyoke mutambule naye mwenna alyoke akuyambe, alyoke akutaase. So gwe atanaba kulokoka mu linnya erya Yesu, gamba Yesu nako olwaleero kwebaza kubanga mpadde omukisa okuwulira bino. N'olw'ensonga eyo nkuwa omwoyo gwange, emmeeme yange n'omubiri gwange. Erinnya lyange Mukama esangule mu kitabo ky'okufa, oliwandiika mu kitabo ky'abalamu. Oli oyita abalonde bo beera omu ku bo, nyamba onnwanire era ompanguze mu linnya erya Yesu. Weebale Yesu. Bw'aloota ebirooto ebyo njagala kusabira Katonda Taata omenza ebintu byonna oba omukisa abantu bayimuse ng'obawa okumanya n'okutegeera obataasa eri enkwe z'omubi, ekitiibwa kyo kirabisibwe gye bali, in the mighty and wonderful name of Jesus the Son of living God. Amen and amen. Nsigadde Bibi Mark ne mukyala wange omulungi okuva mu Gate of Evidence International. Tusinkane mu video endala. Shalom, 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 and bye bye in the name that is above every other name, the name of Jesus.